Baminisita bawerako kitegerekise nti entulyo bazisazizza bibatu okunnyonnyola ku mataankana agali mu biwandiiko byabwe by'obuyigirize bwe babadde balabiseeko mu kakiiko ka paalamenti akakuba ttooki mu bantu pulezidenti bagonnomoddeko ebifo ebisava. Akakiiko kano n'olwaliro kasiibye kasunsula baminisita ab'enjawulo abalondibwa pulezidenti Museveni gye buvuddeko. Isaiah Sasaga omubaka wa Budadiri East member ku kakiiko kano essaawa eziweredde 8 ategeezezza bannamawulire nti ebiwandiiko by'abaminisita basatu bibaddemu amavuunya. Kuba okubeera minisita suppose okuqualifyinga obeere member wa parliament. Bw'obanga tuqualifyinga kubeera member wa parliament tolina senior 6 aba equivalent tuqualifyinga kubeera member wa parliament. Naye abantu abamu bali kujja wano nga balina amaanyi agakwatagana bulungi. Omulala yatuula senior 4 ng'akosa amaanyi amalala, omulala n'atuuka senior 6 n'akosa amaanyi amalala, n'agenda ku university n'ateekako amalala. Bwona kukulula tulabe bulungi gana amaanyi gakwatagana abanedda. Bw'obanga tegakwatagana bwakolawo ki olina instrument ekukkiriza obanga wakola ki wakyusa amaanyi. Kati wera wetunulanga komiti naye abamu balina ebizibu bifaana bwe bityo bamu tubasindike baddeyo mu UNEB bafune verification letter bamu nga komiti tutanyonyeza bulungi tulabe omuntu uno empogola zaalina zize abasizize. Akawungezi k'eggulo akakiiko kano kagobye Mariam Babalanda eyalondebwa kuba minisita w'ensonga z'obwa pulezidenti oluvannyuma lw'ebiwandiiko bye okulabikamu amannya agatakwatagana okusinziira ku biwandiiko bye by'obuyigirize. Bw'ati akakiiko kamulagidde akatwalira ebiwandiiko okuva mu kitongole ky'ebibuuzo ekya UNEB ebikakasa nti yasoma era leero we buzibidde nga kitegerekise nti ebiwandiiko ebyetaagisa bitutte mu kakiiko ako era n'akakasibwa kuba minisita w'ensonga z'obwa pulezidenti. Major General Severino Kaindo Tafire yalondeddwa kuba minisita w'ensonga ez'omunda mu ggwanga oluvannyuma lw'okusunsulwa agambye nti waakusooka kutuuka mu minisitule eno atule n'abakulu abaliyo bamunnyonnyole ku bizibu ebiri mu minisitule eyo. Vincent Bamulanga Kisempijja Flerio yalondeddwa kuba minisita w'ebyokwerinda oluvannyuma lw'okusisinkana akakiiko asekeredde abamwogerera nti talina bukugu mu byakwerinda agambye nti ye munnamagye omutendeke. Nagiweereza mu lutalo ate era nafuna omukisa nenfuna n'okutendekebwa kumanyi kyekitegeeza. So abantendeka abamu bakyali balamu. Nafuna courses 2 single military training wing council wansi wa General Burundi n'abalala bamu baafa emu ya military training and ya intelligence. Nafuna course ndala ziwerako Wakiso wansi w'omukono gwa Major General Ambassador Major General Lusoke ne Katirima Pecos naita mikono gyabwe yampassing out mu kiseera ekyo yali General Otafire. So bonna we bali mu babuuzi n'olwekyo nnyinayo kemanyi yakatonotono siri mupya nnyo mu genda ze yewanzaala nali navaayo buvi nzizeeyo wakitange mbazadde bange. Ruth Nankabirwa Sentamu asunsuddwa ku kifo kya minisita w'ebyobugagga eby'omu ttaka n'amasannyalaze agambye nti essira waakulisa nnyo ku masannyalaze okutuuka mu buli maka ku bbeeyi ensaamusaamu. So kyenina okufuba okulaba nga nze kwe kuteeka amaanyi mu kulaba nti ensimbi ezeetaagisa mu kuyamba abantu okuyingiza amasannyalaze zifunika, kubanga wadde tugamba free connection tugamba okuyingiza amasannyalaze okw'obwereere, si kwa bwereere, kwa bwereere eri gwe bayingiriza. Website ya gavumenti kwetaagisa ssente, so ssente ezo zirina okubeerawo. So programs zonna eziri mu ministry nze ngenda okufuba okulaba nga tukwasaganya ne bannange mu ministry. Sirina kyange kya buntu kyennyingiza mu ministry okuggyako amaanyi gange n'okutegeera kwange. Betty Amongi minisita omulonde era ng'ono yewe ekikula ky'abantu mu UPC bw'abuuziddwa ku nkolagana ye n'ekibiina ky'NRM aweerereza Songa wa UPC agambye nti mukulembeze w'eggwanga wa ddembe okulonda omuntu okuva mu kibiina kyonna ky'ayagadde. Agambye nti wadde nga wa UPC wakuteeka mu nkola manifesto y'NRM kubanga gy'aweerereza. That's why you will see people who are not even in parliament have been appointed ministers. So for me, as a member first elected by the people of Yam South, but on a UPC political party, when I have been asked to serve the nation, I serve the nation. And when you're a minister, you do not serve a political party, serve the people of Uganda. Uganda weetuuse yakuwongerera nnyo ekirwadde ekya COVID-19 kyongedde okusimba makanda olwaliro lwokka kituze abantu 25 omuwendo ogukyasinze obunene. Omuwendo guno gumenyeewo omuwendo gw'abantu 15 ogubadde gukyasinze mu lunaku nga kaakano omuwendo ogw'abakafa ekirwadde kino gweyongeredde ddala okutuuka ku bantu 459.
Ebyo nga bikyali bityo waliwo n'abantu balala 1,422 abazuuliddwamu olumbulege nga bano bamu ku bantu akakaaga mu 615 abakebereddwa olunaku lw'eggulo. Kaakano omuwendo ogw'abakazuulibwamu COVID-19 mu Uganda gutuuse ku bantu 6,451 bw'ekyanga kirwadde kino kibalukawo. Abazuuliddwa omugoba wa mmotoka okuva e South Sudan abalala 1,421 basangiddwa munda mu Uganda nga mu Kampala mwokka bazuddemu abalwadde 1,043 ate Wakiso bazuddeyo 162, Eruwero 63, Embarara ne Tororo 21, Ekibuku 13, Eiganga 11, Yumbe ne Jinja 10, Mukono 9 ate Bulambuli Nwoya n'Embale 88, Bugiri 7, Kabale 5, Serere ne Karachi 4, Empigi ne Kaliro 2, Kasese Busi ya Kikube Agago Guru Mukono Kibale Amuru Masaka ne Kamuli omulwadde omwomu. Dr. Henry Webesa akulira ebyobujjanjabi by'ekikugu Ministry ebyobulamu agambye nti ekirwadde kino mu Uganda kaakano kisaasaanira ku bitundu 21 ku buli 100. Abalwadde abayi baweze 92 era bano basizza ku byuma amalwaliro ag'enjawulo ate abalwadde abantu 4,848 bajjanjabiddwa ne bawona ate abantu 8,13,797 be baakagemebwa. Alipoota ekwata ku kikukusa abantu mu Uganda ey'omwaka 2022 eraze nti omwezi ogwasooka omwaka oguwedde omwezi ogw'ekkumi n'ogw'ekkumi abantu mwe basinga okukusibwa okuva mu ggwanga lino nga kuno okwasinga kukosa abantu 414 newankubadde nga abantu 666 be baakukusibwa okutwalibwa obweru w'eggwanga. Emisango 214 gy'egyali gyekuusa ku kikukusa abantu mu mwaka 2022 okusinga ku misango 252 egyaliwo mu mwaka 2019 nga gyakendera n'ebitundu 15 n'akawuzi kamu. Okukusa abantu mu Uganda kwaliko waggulu n'emisango 118 so nga okukusa abantu okubafulumya wabweru wa Uganda emisango gyali 93. Ebitundu okuli Karamoja okutuuka Eteso, Mbale, Busia, Malabayiga nga Jinja ne Kampala mwe mwasinga okuva abaana abakozesebwa okusabiriza ku nguudo wamu n'abaana abeetundu okufuna ensimbi. Kampala, Mukono n'ebifo ebiri ku nsalo za Uganda mu buvanjuba bwa Uganda bye bisinga okuyitamu abantu bagenda mu mawanga aga Buwalabu yadde nga abalala bayitira Tanzania, Burundi, Kenya ne walala ne bagenda mu nsi za Buwalabu okuba ekyeyo. Alipoota eraze nti emisango 117 ku misango 214 egyaliwo mu mwaka 2022 tegigendanga mu mbuga z'amateeka kutandika kuwulirwa ekivuddeko abaakosebwa mu kikukusa abantu ekyo okusigala nga tebayambiddwa. Abantu 154 be baakwatibwa era ne baggalirwa ku misango egy'okukusa abantu ate nga ku bo 113 baali basajja, 39 abaali bakyala ate abalala 2 baali baana bato nga be baakwanaganya emirimu gy'okukusanga bannaabwe. Dubai yensi era kyekibuga ekyasinga okubaamu abantu abakukusibwa okuva mu Uganda, Kenya neddirira, Saudi Arabia nekwata kifo kya kusatu neddirirwa Oman, olw'amawanga amalala omuli Jordan, Abu Dhabi, Canada, Amerika ne Bungereza ne gaddirira. Jacob Siminyo omwogezi wa Ministry y'ensonga ez'omunda mu ggwanga ategeeza bannamawulire ku Silver Springs Hotel mu Kampala nti okukendeera kw'emisango egyekuusa ku kikukusa abantu kwava ku kubalukawo kwa COVID-19 wabula bakola ekisoboka okumalawo kampuni ezikukusa abantu zagambye nti teziwandiisiddwa mu mateeka. Abantu bafiiriddwa emirimu kyova olaba nti bwe baggulawo nga tuvudde mu lockdown abaana bangi baali bettanira okugenda ebweru. Tulina n'ensalo mu lockdown twazuula nga waliwo ensalo 336 ezitali gazetted nga zo abantu bazikozesa kukusibwa, ezo nazo abakukusa abantu bazikozesa nnyo. Kyova olaba nti twateekawo amagye, poliisi n'abasirikale okulaba nga tulawuna ensalo ezo. Tulina obusambatuko waka era obusambatuko obwo bunyigiramu abaana, abalenzi n'abawala. Abasirikale ba poliisi 2 bagobeddwa ku mirimu gyabwe embagirawo. Kikakasiddwa nti balina omukono mu bunyazi obwakolebwa ku dduuka lya Thomas Investments Limited mu kibuga Mityana ne banyaga ensimbi obukadde 30.
Abagobeddwa ku mirimu kuliko ASP Dennis Chepteke abadde akolanga akulira ebikwekweto mu disitulikiti y'Emityana ne ASP Amos Isanga nga kigambibwa nti bano balina ensimbi obukadde 30 zibanyaga ku basuubuzi nga beeyambisa obuyinza bwabwe. Bano olwaleero basimbiddwa mu kooti ya poliisi ku kitebe kya poliisi y'ekitundu kya Wamala mu kibuga Mityana nga basimbiddwa mu maaso ga myuka kamishona wa poliisi mu kitundu kino Charles Birungi n'akakiiko akavunaanyizibwa ku kukwasa empisa mu poliisi ne basalawo nti ababiri bano bagobwe ku mirimu. Omwogezi wa poliisi mu bendobendo lya Wamala Rachel Kawala agambye nti bano ebikolwa byabwe babikola ku lwabwe so si ku lwa poliisi. Twafuna ripooti ya obunyazi obwa $3 nga sente zino zabbibwa ku Somath Investment Limited Emityana. Ne tukola okunoonyereza ne tukwata abantu 5 omwali n'abasirikale 3 ne tubaggulako emisango omwalimu corrupt tendencies ne scandalous behavior era nga standby court nejja netuula mu nsonga z'abano abantu era nga leero esazeewo ababiri ku bano okuli Cheptoyek Dennis ne Isanga Amos bagobebwe ku mirimu ate nga bagenda kweyongerayo n'emisango eja criminal eja aggravated robbery. Kimenya mateeka akulira abakozi ku disitulikiti okwewola ensimbi ng'akozesa erinnya lya disitulikiti nga munnamateeka Amajirani Kazibwe bw'annyonnyola. Singa akulira abakozi ba gavumenti bonna ku disitulikiti agezaako oba ne yeetantala ne yeewola ssente mu kitongole kyonna ekya gavumenti oba ekitali kya gavumenti oba ku muntu yenna mu linnya lya disitulikiti gy'akulembera aba azizza omusango era singa gumukamuvi asobola okutanzibwa obukadde obutakka wansi wa 10 oba okusibwa mu nkomyo emyaka egitasukka 4 oba byombi. Poliisi mu Kampala n'emiriraano ekutta abasajja 2 ababadde beekobaanya okunyaga ensimbi obukadde 198 okuva ku babadde bazitwala mu banka okuzivungisa. Abakwate kuliko Amil Mugerwa ne Kakoza Umaru nga babadde ne bannaabo abalala 2 nga batambulira ku pikipiki ya Bajaj Boxer ne bataayiza Richard Kawongo ne munne Richard Mutabazi abadde batwala $America emitwalo 5.5 mu banka okuzivungisa ababodaboda abadde we bataasizza. Bino bibadde ku bitaala ebidde Entebbe ku luguudo lw'Ejjinja mu Kampala era gye bigweredde nga pikipiki ababbi ko babadde batambulira namba UER 9 Nyagi eboyeddwa poliisi nga kati ekumirwa ku poliisi ya CPS mu Kampala. Charles Twino omwogezi wa poliisi enoonyereza ku buzzi bw'emisango ategeezezza nti ababbi bano ababiri abaddukidde ku pikipiki ey'okubiri bo baakukwatibwa essaawa yonna okuva kati beegatte ku bannaabwe abakwatiddwa okusooka. Minisita omulondo w'ensonga ez'omunda mu ggwanga Major General Severino Kayindo Tafiire yeewozezzaako ku nsonga z'ettaka lya Kayanira ng'alikayanira ne munnansi wa Buyindi Amudan Khan erisangibwe Munyonyo nga Amudan alumiriza Major General Severino Kayindo Tafiire nti ayagala kumubbako ttaka lye ng'akozesa eryanyi. Amawulire olwaliro gawandiise nti omuyindi ono ng'alumiriza Minisita Kayindo Tafiire nti amulumiriza okuweereza amagye agamukuuma ne goonoona ebintu byonna ebyabadde ku ttaka eryo Amudan byabadde azimbako. Minisita Kayindo Tafiire agambye nti omuyindi ono Amudan Khan mufera awedde emirimu ettaka lya Kayanira liryebwoya ng'omuntu era ng'alirinako n'ebiwandiiko ebiraga ebwannannyini. Otafiire agambye nti ettaka lino yaligula mu mwaka 2012 n'alagira musajja mukulu ono Amudan Khan nti bw'aba akakasa nti ettaka eryo lirye ng'omuntu agende mu kooti awaabe. Polisi yamukwata polisi natuma omuntu n'agenda alipotinga mu polisi nti omusajja agingiridde polisi n'egenda nemukwata ebalina tayina ate leeta alage nti ettaka lino lyali lyange Kayinda n'akola ki
n'alibba kubanga ekyapa ky'ettaka kiri mu manyagaali oyinza kufuna ekyapa ekiri ku kavyeri tuyinza kufuna transfer y'ekyapa nga kuli ku kavyeri ubo nafune nagula ettaka nenkola due diligence nenkola search ne bangamba ettaka tekuli ki encumbrance nengula ettaka nensasula ate eyanguza teyangamba nti waliwo ki omusenze simumanyi simulabangako nagenda nayo chairman negamba nti waliwo omusenze nagamba omusajja obusimumanyi kati njagala nkole ki netuge. Minisita ono Kayindo Otafiire azaana okulwayo mivuyo gy'ettaka egiwerako nga n'omwaka ogwedde yatiikirira nnyo mu mawulire ag'enkaayana ng'akayanira ettaka lya faamu ya gavumenti ey'enjeru. Bw'abuuziddwa bannamawulire ekimukuumidde mu mivuyo gy'ettaka, Minisita Otafiire agambye nti abantu mu ggwanga lino baagala bwagazi kumwogerako. Linnya lyange ntunda amawulire nawe mubyagala njeru Katonda yebale kasooka njeru etandika wali owuliddeko olupoota ey'enjeru lwaki buli muntu yenna yakiyingiramu yasirika lwaki buli muntu yenna eyakiyingiramu kintu kya njeru yasirika ebyapa byange mbirina teryabisazizaamu ate buli muntu yenna yakyenyigiramu yasirika wampalamba buwalambi sina kyewanyagaza nja kutandika kubalya tutora. Poliisi mu Kampala n'emiriraano efulumiza amannya ag'abantu 4 abaafiiridde mu kirombe eky'amayinja e Bukasa Makindye nga amayinja gano gaabaziise nga balaba. Abagenzi emirambo gyabwe gikyali mu ggwanika ly'eddwaliro e Mulago nga ku bo kuliko Ssaalongo Mugisha ow'emyaka 40 ayina ebyowona Justus ow'emyaka 20 abalala 2 bategerekeseko erinnya limulimu okuli Prosper ne Kevin nga bonna bavubuka. Sam Musokeesa Kindi nnyini kirombe kino ategeezezza poliisi nti ebibaddewo tewali amanyi ku bivudde. Mu kiseera kino ekirombe kigaddwa obutakkiriza muntu yenna kukisalimbiramu ng'okunoonyereza ku nfa y'abantu bano bwe kugenda mu maaso. Ekifo ekigaddwa kikozesebwa abantu abasukka mu 8 okufunamu ekyokulya era amyuka omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano Luko Yesigire asabye abantu obutagenda mu kifo kino okusobozesa poliisi okunoonyereza mu ngeri entuufu. Poliisi ekabalagala etandise okunoonyereza ku mbeera ebaddewo olunaku olwaleero e Bukasa Makindye East abantu 4 mwe bafiiridde nga ttiimu y'abapoliisi basobodde okugenda awabadde ekizibu kino era nga bakwatagana n'abatuuze basobodde okuggyayo emirambo 4 wansi w'ebifunfuga ebyo n'amayinja. Essaawa zino twagala okutegeeza abantu nti ekifo kino kirimu obuzibu bw'amaanyi ng'essaawa yonna amayinja gasobola okugwira era nga tukubiriza abantu obuteetantala kulinnyayo. Kilaabu y'Amaida eyasoomusibwa sizoni ewedde okuzannya mu ligi ya binywera ya Uganda Premier League esaliddwako okuddayo mu kibinja kya wansi gye yava bw'ekubiddwa kilaabu ya Bull goolo 6 ku bwereere 6-1 omwayo mu kisaawe Tororo. Goolo eziwadde Bull obuwanguzi ziteebeddwa abazannyi Joseph Semuju ng'ateebyeko goolo 2, Simon Peter Okech, Musa Esenu, Ibrahim Mugurusi ne Deogratias Ojok era Amaida esaliddwako nga yakakuŋŋaanya obubonero 14 n'egatta ku kitala eyasaliddwako edda. Omupiira omulala oguzannyiddwa mu Uganda Premier League olwaleero poliisi eremaganye ne Bright Stars goolo 1-1 mu kisaawe Lugogo. Ebyo nga biri bityo olukiiko luddukanya ekibuga kya Liverpool e Bungereza olwa Liverpool City Council lukkiriza klabu ya Liverpool ekukyangira mu ligi ya binywere ya Premiership okugaziya ku kisaawe kyayo ekya Anfield okutuuka ku muwendo gw'abantu 60,000. Klabu ya Liverpool yasaba akakiiko kano okubakkiriza okwongera ku bungi bw'abantu abatuula ku ludda olwa Anfield Road Stand okutuuka ku bantu 7 kubanga abawagizi ekyalina bangi. Kaakano omulimu guno ogubalirirwamu obukadde bwa paundi 6 singa gunaaba guwedde ekisaawe kino kyakutuuza abantu 60,000 okuva ku bantu 5,133,394 era omulimu guno gusuubirwa okuggwa mu mwaka 2023. Ate omutendesi wa ttiimu ya Bungereza ey'omupiira ogw'ebigere Gareth Southgate alonze omukwasi wa goolu ya klabu ya Sheffield United Aaron Ramsdale okudda mu bigere bya Dean Anderson owa Manchester United yafunye obuvune. Bino bijjidde mu kiseera nga Bungereza yeeteekerateekera okuzannya ne Scotland ku Lwokutaano luno mu mpaka za UEFA Euro Championship.
amawulire okuva ebweru w'eggwanga. Ne Rwanda obudde bugayigayi nate eggwanga essaawa yonna liddayo ku muggalo ogwokusatu ekirwadde kya COVID-19 kisitudde abiri ng'akazalujja. Newankubadde gavumenti ya Rwanda yatandika okugema bannansi ekirwadde kino, minisitule y'ebyobulamu egamba nti emisinde ekiwuka kwe kisaasaanira baludde okugiraba era nga ne mu nnaku eziyise pulezidenti wa Rwanda Paul Kagame Rutagambwa yalabudde bannansi beetegeke kubanga boolekedde omuggalo ogwokusatu. Mu bigambo bye, Pulezidenti Paul Kagame Rutagambwa yategeezezza nti olulumba lwa COVID-19 olwokusatu lwolekedde okusaanyawo Rwanda nga luva ku muliraano mu Uganda. Mu nsi ya Rwanda ekirwadde kisaasaanira ku misinde gya yiriyiri nga mu nnaku 7 zokka eziyise abantu 137 be bazuuliddwamu ekirwadde kya COVID-19 mu Rwanda ate nga abantu abasukka mu 12 be baakafa ekirwadde kino. Agavudde mu kunoonyereza wano ku Kyabasafamma gaagano. Mu mawulire ag'empuna, omukyala abadde amaze emyaka 11 nga yabula bamusanze ku muliraano nga yafumbirwa. Amawulire agavaayo Buyindi gagamba nti mwana muwala Sajjita mu mwaka 2010 yafuna olulenzi olwamuli obwongo wabula ebyembi ng'olulenzi mpale enywera muguwa. Sajjita yakimanyirawo nti kitaawe tasobola kukkiriza musajja lukyolo mu maka ge kwe kusala amagezi ne bapangisa akazigo ku muliraano essimu zonna ne baziggyako. Taata yawaayo ssente zonna ezeetaagisa poliisi okuzuula muwala we okutuuka poliisi lwe yakamutema nti omwana yafiira mu nnyanja. Bazadde b'omwana baakuma ogooto okusiibula muwala waabwe kyokka babadde bali awo omuwala n'akomawo ng'asotya mpola mpola ababaddewo ne batomera ebisenge. Bannaffe ag'essaawa eno kangamalirize mu bufunze. Baminisita abawerako Kitegerekise nti entuuyo bazisazizza bibatu okunnyonnyola ku matankana agali mu biwandiiko byabwe by'obuyigirize bwe babadde balabiseeko mu kakiiko ka paalamenti akakuba ttooki mu bantu pulezidenti bagonnomoddeko obukulu mu bitongole eby'enjawulo. Alipoota ekwata ku kikukusa bantu ey'omwaka 2020 eraze nti omwezi ogwasooka mu mwaka ogwedde omwezi ogw'e11 n'ogw'e10 abantu mwe baasinga okukusibwa nga kuno okwasinga nnyo okukosa abantu 414 newankubadde nga abantu 666 be baakukusibwa wabweru ne munda mu ggwanga. Uganda weetuuse yakuwongerera nnyo ekirwadde kya COVID-19 kyongedde okusimba makanda olwaliro lwokka kituze abantu 25 omuwendo ogukyasinze obunene. Ku muliraano mu nsi ya Rwanda obudde bugayigayi nate eggwanga essaawa yonna liddayo ku muggalo ogwokusatu ekirwadde kya COVID-19 kisitudde abiri ng'akazalujja. Bannaffe amawulire ag'essaawa eno bwe gatyo bwe gagenze. Sigala naffe ku CBS FM ey'obujjajja. Nze Joshua Musaasisi Nsubuga agundegundo omuterega.